Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Mukulikeeyo mu Valentine mukulikireeyo ddala kupijje kwole omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi sembera mbere nga ate nkutusaako ebimu ku bigenze mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda okuviira ddala olunaku olw'eggulo okutuusa olunaku olwaleero. Jjukira nti tuli mu wiikenda. Ntandise ne poliisi mu kibuga Masaka edduukiridde omulanga gw'abatuze oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo gw'omwami eyategerekeseko erya Rona. Kino kyaddiridde ekivundu ekibadde kisusse mu kitundu ngera kino kyabawaliriza okukebera akasenge akamu mu loogi ne bagwa ku mulambo era nga kigambibwa nti guno gulabika gubadde gumazeemu ennaku 6 kitalo nnyo bambi. Ekikangabwa kigwiridde abantu mu disitulikiti y'e Kibuku oluvannyuma lw'abantu 2 okugwa mu kaabuyonjo nga bagezaako okuba nga ate bataasa akasimu ka Tekino ak'amapeesa akabadde kaguddemu bwe batyo nabo ne bafiiramu. Kigambibwa nti ababiri bano enfa gye baafuddemu omu yeebadde agenze mu kaabuyonjo okweyamba n'essimu ye ya Tekino n'emusimatuka n'egwamu bw'atyo n'agezaako okwagala ogijjayo wabula ate n'aserera yasooseeyo mutwe mu kazambi. Omukulu omulala gwe yabadde ayise okuba nga ate amuyambako ku mulimu guno ogw'okugjayo akasimu naye bw'atyo yagezezzaako okwagala okutaasa munne eyabadde aguddeyo naye n'agoberera. Bano bombi baafiiridde era nga poliisi yanyolodde emirambo kwe kuli addamanyiddwa nga Daka Ronald ne Twaha Adonya. Ate yo kooti nkulu mu ggwanga lyettu Uganda ng'ekulembeddwamu omulamuzi amanyiddwa nga Musa Sekana eragidde gavumenti okuliyira munnakibiina kya NUP amanyiddwa nga Samuel Masereka ensimbi eziwerako ddala obukadde 30 oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa okwagenda maaso okuba nga ate kumutuusibwako. Okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa Masereka, omulamuzi ategeezezza nti bweraga lwatu nti ono yatulugunyizibwa ab'ebyokwerinda bwe baali bagezaako kubanga ate bamukamulamu information gye beetaaga. Wabula ng'ono agamba yalumbibwa mu mwaka gwa 2022 mu disitulikiti y'e Kasese bwe yali azannya pool ab'amagye okuva mu kitongole kya Ssemaya bawerako ddala 3 abatandika okumukuba bwe batyo ne bamukwata ne bamutwala gye bamutwala nga bamubuuza ebifa ku mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wano kooti weesinzidde n'etegeeza gavumenti eriyira omwami ono ensimbi eziwerako ddala obukadde 30 okusobola okuba nga ate yejjanjaba gattako n'ensimbi zataddemu ng'awere ennemba n'omusango guno. Ogwonga guli gutyo bo ab'ebijambiya bongedde okukaawa era ng'abamu ku baloozezza ku bukambwe bwabwe mu disitulikiti ey'e Masaka bavuddeyo okuba nga ate bawanjaga nga basaba buyambi. Rahmatullah erinnya Katende Juma Kato nange bwe bali kunsabira funye obuzibu obw'enjawulo ng'obudde bukya sawa 2 mu kitundu nfuna wuzu badde ndi abavuka bazze emisinde ngamanyi bali kubyawe bagenda amanyi obudde bukedde nafuna wuzu saale bajja amuswaba kakkana wansi tula wansi koze kimbali koze eki tula wansi nemaga ki takasaka domola nengana nempalira nengambo nengwa mutochi gasikyabalaba mungu nasasira nenguma ngo musajja akobati ndi mukanzu ne yesanje nalo ajiuziza abasajja ne bantu balaganye jambia ne baje jambia buli munga ina yiye ne basowola yo bavu mpyaziti nagalula ngenda alabite munzita bwiri ndiso bwana ya rabbi gani mukazi wange yakafa unde sabana banga bato mama abana afudde nange munzita muntasire vukanga kwagala kutaka nenkana bavubuka nesika kane simu nangisula kutaka ne wanske sat yambe nenja ninkwata wano nomwana je nankwata wano kama nanyama niteka yo mkono engadinga nso de simu ndo nempola wasajja nemba tukakesimu ne bagitwala nzo kamukisakate bagenda ngenda ku police wa statement wesi nibabulira yentuseeko madame bajja kungoberera tugende ku siini naye tebangoberedde naye tusaba security tugeremu amaanyi byambya babirangako oba bituuse situmanyi bannange naye mututaase tufa ebyo byange naye tuli bubi nnyo ndi wamukudde.
Embeera yo bwetyo ya bunkenke naye ngate abo abalamuzi batugambye ennaku z'omwezi nga 20 lwe bagenda okubanga ate badda mu kkooti basalewo ekyenkomeredde ku musango gw'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye nga tukyalindirira y'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ku mukutu ogwa X n'abaako byawandika ku nfa ya Besigye nga bwagiteeseteese ku sayidi eyiye weewaawo yasoose kubanga ate atunnyonnyola butya abantu be bwe bali mu kufiira mu DR Congo era ng'agamba nti yawulira kimuluma okuba nti abahima bagetinga attacked buli lukya naye tajja kutuulaawo nti atunule ng'abantu be bakola ki battibwa ono yageze maaso okuba nga ategeeza nti bw'aba nga yasazeewo kutta mukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye akikola misana ttuku ng'ensi eraba kubanga tewali nsonga lwaki abeera amuttira mu nkukutu ono omuli waki w'enkwe oba alya muki mu nsi y'olukwe naga nti mujjukire Besigye ono yayagalako okutta taata we omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni era nga yali yeerimbise mu bachwezi n'agamba ogwo gwe musango omunene gwe yali asinze okukola mu bulamu bw'ensi naye kyalina okumanya nti nze wendi okubanga ate protectinga kitange teyakomyawo n'agamba nti agenda kukola okusalawo okwenkomeredde ku nfa ya Besigye olunaku lw'enkya ku makya wabula agamba asooka kwogerako ne Katonda ne mutabani we Yezu Kristo oba okitegeera ebyo wanaaba bimaliriza ajja kujja yagambye abantu ku mukutu gwa X balondewo era nga ajja kusinziza ku biki bye banaabalonze Besigye attibwe oba tattibwa n'agamba nti abo abaagala attibwe balaikinge bulaikinzi tweet ye abataagala attibwe bakole ki bo batweetinge nti baagala akole ki attibwe so awo wanaasinzira yajje akole kyakola ki kyakola naye nga mu byonna byakola atenderezebwa omukulu amanyiddwa nga Balamu yavuddeyo n'agamba nti Mukama Katonda akuwa omukisa mwekyo kyonna kyogenda okuba nga ate okola ki okola jjukira nti emabega kaawo bingi ebyatuukawo akawunti y'omukulu ono n'ebulako Balamu n'avaayo n'agamba nti baali bagihakinga era nga byonna ebyatweetingibwa si yali abitweetinga waliwo mbw abaali bagala okubaako kye bayisaawo so nga ate tuzze tulaba Balamu agenda maaso okuba nga ate areplyinga tweets ezikoleddwa Gen. Muhoozi Kainerugaba so katulindire tulabe ekinaatuukawo olunaku olw'enkya kikyanaaba asazeewo ku nfa y'omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye. Ku nsonga y'emu eyo omwogezi w'eggye lya UPDF omukulu amanyiddwa nga Brigadier Felix Kulaije yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza eggwanga nti tutaasizza eggwanga lino amaziga mayitirivu naye ekyo temusobola kukiraba wadde okukitegeera yes kubanga yagambye nti singa batadda Besigye singa baali baagala tebandimuganyiza nakubanga ate atuuka eno yonna gy'atuuse naye agamba nti Besigye yataasibwa eggye lya UPDF eryali lyagala ebintu bitambulire mu process nga ebirina okuba nga ate bikola ki bitambula bino nno yabyogedde we yabadde alabiseeko ku mpewo za TV wamu ne Radio M. Gwanga lino tuliwonyeza bingi bye mutamanyi. Kino ensonga nkulu. Ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajeno tumira kimusirikidde kyemutayinza tugamba. Ninga kitiisa. Twagala kuwawaza amatu, twagala kusasamaza nsi. Niwe olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti muvunaane. Niwe olwokuba wano mulidde ne mwebikka. Netundeka netwebaka. Nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe. Ne mutandika tuvuma. Ne mutulangira nga bwe tutasoma abo tutalina bumanyifu wonna bumanye. Temina bakugu bamala kuvuzisa abantu. Temina bakugu bakubawozesa nga omuntu wabula kooti eyo yalina masters. Byebyo nno naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ku mukutu gwe bw'atyo n'awandiikawo ekigambo accountability. Yes, kino nno kye kisinza okuba nga ate kyogerwa ennaku zino eziyise ab'ekibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuba nga ate baategeezebwako oba baatulaga nti ensimbi eziwerako ddala obukadde 4 obwa ddoola bubadde nga busaasaanyizibwa mu nsonga y'okuvujjira ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda. So nno naye bw'atyo avuddeyo
n'ategeeza nti ayagala accountability. Weewaawo okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa, bangi bagamba nti bisiyaga bino bibadde bivujjiriddwa abasumba mu ggwanga lya Uganda, era ng'eno gye baagudde ku katambi k'omusumba amanyiddwa nga Pastor Kiganda. Yes, nga kano yakakola mabegako wabula nga yali agezaako okutegeeza nti ebisiyaga birina okukola ki okubeerawo kubanga babifunamu ensimbi. Kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano, ate ng'oli mukodo mutu wa ssente, obeera munnanfuusi, obeera mulimba. Bw'oba toyagala kanisa zisabirize ssente za bisiyaga, then teeka ssente zo mu nnyumba ya Mukama, ssente zo zikole emirimu gya Katonda. Ne tojja kwogeza bwogeza mimwa. Saagala mbire, mbyegattako, tembeera nga baagundi, okay, kale situgenze. Era naffe situgenze. Ne kati gw'okozeewo ki? Omwezi guggwako gutya nga mu nnyumba ya Mukama totaddemu yadde ekimu eky'ekkumi, totaddemu yadde ensigoyo, totaddemu yadde ekiweebwayo. Swalako. Mukama yebazibwe. Omuntu kyayagala kyawagira. Bali bawagira biri era mwe bayiwa ssente zaabwe. Bannagagga bonna bawulira mu nsi yonna batadde ssente mu kintu ekyo ezitayogerekeka, zigende mu mawanga ag'enjawulo bagali kurutinge. Nze mbuuza mu abaana ba Mukama, lwaki ssente ezo tezivaayo mu nsawo? Naye nga byonna njagala okujjukiza nti era ku z'omwezi nga 17 omwezi guno gwennyina ku Malden bagenda kubanga ate bakola interviews eri abo abaagala okubanga ate bagenda mu kibuga Dubai mu ggwanga lya UAE okukola nga ba security guards. So dukazambwa mukwano interviews ntezikola ki tezikuyitako, genda maaso kubanga ate obanoonya kwali ku offices zaabwe zisangibwa e Namuŋŋona ng'oyita ku namba zaabwe ez'essimu z'olengera ku screen. Naye nga nyongera okujjukiza nti bano si gye gino emirimu gyokka gye bakolako obulanga eno hot deal. Yes, babetaaga bonnambiro, balina emirimu kamaala oba ntoŋŋone gye bagenda maaso kubanga ate batuusaako bannayuganda mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, omuli Jordan, omuli Kuwait, omuli Saudi Arabia n'emirala. So nga ate yo kooti ya Buganda Road bwetyo esindise Omuchina amanyiddwa nga Wang Jack mu kkomera okumala emyaka 7 lwakubulankanya akawumbi k'ensimbi kalamba okuva eri abakozi ba kampuni ya China North Machine Company Limited. Ono nno abadde general manager wa kampuni eno era nga abadde asula ku Spring Road mu Central Division eya Kampala. Wabula nga guno si gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga ate akwatibwa oba atwalibwa mu kkooti ku nsonga z'obubbi. Guno gubadde gwa kusatu. So n'olw'ensonga eyo bagenze maaso okubanga ate bamusiba lwakuvumaganya kifo kye ekya general manager owa kampuni eno gattako n'okubanga ate abakozi abulankanyiza omusimbi gwabwe. So nga ate bo abanirwa we batyo bavuddeyo ne bategeeza nga batandise okubanga ate baregisteringa online marriages. Okitegedde nga kino tekijja kwetaagisa muntu ali mitala w'amayanja okufuna marriage certificate nti alina okubanga ajja mu ggwanga lya Uganda abeere nga agifuna. Nedda, ajja kubanga asobola okugifuna ne bw'anaabanga tali mu ggwanga oba tali ku ground. So nga ate district ye Mubende yemu ku districts ezitali bulungi mu byensoma era nga performance y'abaana teyimiridde kiriya bulungi era nga kino kyaviiriddeko abazadde okwagala okubanga ate bongera okutegeera kiviira ku ki abaana baabwe okubanga baperforminga bubi. Emu ku nsonga ze baanokoddeyo bagamba nti ebyenjigiriza bifu nnyo ku sayidi yaabwe, so nga ate okubagasseeko obuseegu bwe bagamba nti bwerisankuuli mu baana era nga wano bagenze maaso okubanga banokolayo omusomesa omukyala eyazira okusomesa kiraasi oba yagaana okusomesa kiraasi ng'agamba nti omwo mulimu mujjawe, mulimu omuwala bwe bagabana omusajja. So n'olw'ensonga eyo ekibiina ekyo n'asalawo okubanga ate akizira obutakisomesa olw'omuntu omu bw'ati okubanga ayagala ku bbaawe. Ekyo nno kyaviiriddeko abazadde okugamba nti abaana baabwe baseegu. Bannange eyo nkujjeeyo kankuzeeko eruyi eno ye Dr. Kruthum bw'atyo yavuddeyo n'ayanukula omu ku bagoberezi be Jessa. Omwana yamugambye nti gatekeeper mbu wamma kituufu yakulya. N'amugamba nti si kituufu, omwami wange yalina bye yali abikka kwe kumpaayiriza ate nga mutya nnyo to argue with him, but namusonyiwa era Allah amusonyiwe ebyamusobako. Omwami gwayogerako ye Sheikh Muzata. Naye nga eyo saga mugijjukira ey'okugamba nti Kruthum yebakanani n'asikaali. Ono nno atutegeezezza nti omwami we yalina bye yali akola ki, yali abikka mbu kwe kumuwaayiriza.
ye yakedde okwepikira omukyala Farida Nakazibwe avuddeyo nga tasibye zikweya. Yavuddeyo si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Kojja Omugezi ono wa kibiina kya NUP n'agamba nti Farida Nakazibwe naye lwaki you don't involve people like us. Netukuwonya olujja ayagala kuwasa Farida. Muli alaba nga Farida yakola ki? Yaddiba Farida yamuzeemu n'amugamba nti naawe weeremerera olinga amalaalo kasajja kattu. Amalaalo geeremerera bambi oba togadduukiridde tegasobola kwerongoosa. So n'olw'ensonga eyo Kojja Omugezi baamutadde awo bwe batyo. Kino kye bayita okusibako amatu g'embuzi okuli Ssengo. Dictator Amil bwe batyo baatulaze nti ku Valentine alina gwe yabuuseewo naye mbwe era nga amutaddeko akaweta naye nga eno yabadde Photoshop era nga yavuddeyo n'ababuuza bannange biki bino. Tanabeerako na muntu yenna so nga ate Vinka yavuddeyo n'abagamba mukyali mu Valentine oba naye ng'entunula eraga nti bambi oba oli awo ye teyafunyeyo kalabo oba teyayagadde kutulaga. Naye nga ye mwana muwala omusomi w'amawulire yavuddeyo n'abagumya abataafunye birabo n'abaga nti bannange eno si enkomerero y'ensi. So it's 9 p.m. I guess some of you did not receive flowers or any love for today as it's Valentine's Day. And it's not the end of the world. We should love ourselves. You could treat yourself to a spa date. You could treat yourself to a lunch or a dinner. Yeah, you never know, at your spa or at the dinner, you get someone who will give you flowers next time. But I hope you enjoyed your Valentine's. I hope it's not late to say happy Valentine's to you. Twasobodde okuba nga ate tulaba awards za Zina Awards. Ezo zitegekebwa aba Galaxy FM. Byonna twala tugende. Bonnange awards zino bangi bavuddeyo nga batuma. Twalabyeko mwana muwala Gloria Bugi iyo obusungu teyasobodde kuba nga ate abukweka. Naye nga mwana muwala amanyiddwa nga Ava Peace yavuddeyo ne awards 4 oba okitegeera mu categories ez'enjawulo omuli collaboration, omuli artist of the year, omuli bikoze bitya byonna twala. Naye nga ensonga enkulu lwaki nzize okuba nga ate njogera ku Zina Awards aba Aromantic Entertainment nga bakiikiriddwa mwana munezi amanyiddwa nga Blondo Abe ono muzannyi ate era y'omu ku ba directors alina ebitaamusanyusiza mu awards zino. First of all waliwo category we baatadde aba comedy ate nga batulaga nti specific zino ziri ku music. Kati yababuuzizza kigambo art kye batategeera kiki kirimu oba kubanga baba bagamba art ate ne batateekamu bazanyi ba firimu mu awards zaabwe abatabategeera ate bwe bamaliriza ne bagamba nti music ate ne ba includingamu aba comedy still abeera tabategeera. So mu ngeri ennyangu yabagambye ebintu bakole ki babyawule bulungi baleme kubanga ate babuzaabuza abasuubira okubeera mu awards zino ate ne batalabikako. So nga ate abamu bavuddeyo nga bagamba nti nze kasita nalabye Alien Skin nga bamuwa award nategedde nti Zina Awards zaabaki zaabawenga. So ebyo byonna byabadde mu comment section. Weewaawo bo aba Aromantic Entertainment balazeemuko obutali bumativu n'entegeka za awards zino. Oba ontegedde? Yes, kansuubira ontegedde bulungi nti balina we baaleetedde category y'aba comedians ne beebuuza waba batuuse okuteekamu ba comedians mu bayimbi kati ate bo aba film lwaki babeera babalekayo wabweru. Waba basazeewo okukola music bakole music nga bateekamu bayimbi bokka tebateekamu bantu balala bonna abagwa mu art kuba art muki mugazi. Okitegedde? Suubira okitegedde. Weewaawa mukulike eyo mu bivulu bya Valentine byabadde biyitirivu. Twabadde ne Nava Gray, twabadde ne Papa amanyiddwa nga Geoffrey Lutaya, twabadde ne Little Boss, twabadde n'abantu bangi awo naye nga bisinga byatambudde bulungi okujjako ewa Little Boss bagamba kyabuzeemuko ababaddeyo. Lwaki nkuleetedde omukyala Diana Nalubega bw'ati bwe yalabiseeko kubanga ono yabadde wankizo ku balala bonna ababaddewo nti ono abadde yabula wabulanga omukulu Papa Geoffrey Lutaya yagenze maaso kubanga ate amunoonyako era nga yazze n'ayimbira abantu be babadde basanyufu nnyo okuddamu okubanga ate bamulabako kubanga music we when it comes to love yali music w'amaanyi nnyo era nga lyrics zaali za Tabo Kamala. Ate bwe twogera ku Nava Gray
waliwo yavudde naga nti Nava Great yalanga nnyo kivulu kye naye ate kye kimu ku bivulu byabadde successful lwansonga nti yali yakola music omulungi wadde nga abadde talina music aliko ki aliko ssaawa eno so mbufunza abayimbi bagezaako okubagamba mukole music omulungi ne bw'onooba omaze emyaka 5 maaso nga tolinayo kayimba wadde n'akamu akapya music wo ajja kuba yeeyogerera wansi awo mu kiteeteeyi ekya bbulu ye mwana wammwe amanyiddwa nga Guule Grace Kane yes omwenge bwe gutyo bwe gwamukoze yabadde embwa nga agiyita nwa nga nakasale kubo siwa nti mwekali kubanga ebintu byamutabuseeko nga bakwatira mukwatire nga tubazigiddemu ku stage asitamidde abantu buli omu yeebuuza ki ekyatuse ku Grace Kane ki ekimuliko tebakitegeera naye nga kyonna Grace Kane kyagenda maaso kubanga ate ayitamu Mungu yasinga okumanya ye mwana muwala amanyiddwa nga Jenny agamba nti ono akyetaagira ddala okubanga ate addizibwayo mu rehab aleme kubeerayo just myezi gumu ebiri mulabe nga atereddemu ate mumuggyeyo yeetaaga kubeerayo ddala omwaka emyezi 12 okitegeera bulambalamba kamba tu no stop it Mukwano, stop it. Tandika kunga masimayo kabi. Then wewe answer zoyagala, please. Yeah, zewe, please. Sola kwasa simu yonje kwata we batine nje omuzanyi. Because ngeza ko kogera tonda bango omusiru wa mama. What I wanted to tell, I mean, I'm trying. Sina byambuuza byonna bitufu angengezaako annawe oli mukunda ganti goli wakabinyomemba buulire nakedde ku makya ne ŋŋamba kagende nkola enjala ede wa Julius News nankola enjala zino mazima gali tunamaze okula enjala ŋŋamba nkufeesimbulako ki ne ŋŋankubira muto wange Akram Mega akanti yamanyi okumpepeta nemugamba leero bwonkolako amatugabi kuba matuge manene kiti what is wrong with me nengamba oba tata Brana temunvu malana ngada dibrana bana nabakolero like ngandi must Akram bamaze kunkolako nemugamba itane mukama osijjo make up Tigamba bina chicho. The body is not talking. And his hands to come. You saw Tata Brana is already at school. Come to mommy. Nenda buzibu Grace Kane alimu ne kalogo kalenzi. Akawalo kaleseyo kimaleyo. Kalogo kawala kalenzi. Wayagala nnyo byokweraguza. Yeye mindi mbukanye yabivaako yadawa pastor kati nawe Grace Kane bw'atabeere musabana abeerawa leka naawe toyonoona weekend gye buvudde kaawo bamukwata ne mindi mitwe muna era ne bwe yayombere Masaka mindi yeye yali emuluma emindi yeye emitwe 8 ya Nabuzana agifuuwa atateekako ne matu mama buli wali ekituli asooka alekerawo okwerogo abasawo ate alabika siwa ataba ate abasawo balimba bayinza omugamba mwaliko baguyita batya guno omuzimu bamweyana yanywa nnyo omwenge waliwo omuzimu ogunywa omwenge waliwo omuzimu ogunywa omwenge bamweyana abava waaki waliwo omuzimu ogunywa omwenge mwana wajjajjawo bitugambye oba bamweyana we bayita waddanga omuzimu waddanga Andi mpulira abatamidde babayita bawadda. So yanywedde n'aganga era ne bamwambula nenga tunga takyasobola tambula. N'alyoka awemula bannamawulire wansi. N'abaana bagamba sweet yakotoka teekako. Sweet yakotoka teekako. Bagira bwatu olinga. Yabagambye babutememu. Naye Grace Kane era bobo tunudla history azakola ebyo ebintu. Kuveri mbakoja kikyusa naita press conference nga atamidde nagenda simanye Masaka bamubyeko ensawo muntu watamiro oba mutwala mu rehab the problem abantu abamuyamba oba mukwata ne bamutwala mu rehab n'amalayo weeks 2 nawuliranga nyogoze bulungi nawuliranga abyesonywe ne balowooza nti Grace Kane achukidde ddala but I'm thinking Grace Kane ono yetaaga bamutwale mu rehab amaleyo 1 year katiraba back then Azubeda yamutwala mu rehab yes
bamutwala mu rehab kye yakola n'abagamba ate ndowooza ekintu awanya bulamu obulamu nina bungi bwe buntawanya nateredde kuterera kwe kuntawanya ne bamugjayo oyakoma weena ate n'akola obusolosolo kati baamuta okitegeera kati simanyi Grace kitugeramu awe mugambi kuba te muyimbi mulungi but agenda kuleetera abantu omukowa because abantu bakuwanga nnyo chances nyingi mu bulamu nozikozesa obubi abantu batukani bagamba bannaye n'oyo naye kati ye Grace Khan wali ye stage kwali sawa zina amagezi bwe tuba bamuwa amagezi tetugawa ye tugawe bamwetoolodde bamulijje alina abamwetoolodde bo balina abawe mulaba malawo ayina ono omwana gwe yayimbanga naye waliwo ono omwana yayina ngono omwana ono simanya Bianca biki oyo abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku lweggulo Mama Fina y'omu ku balwetise olw'ebirabo bye yafunye wabula ngono yavuddeyo n'ategeeza nga ye bw'atatera kwagala bintu byaki bya surprise era nga n'abamwetolodde bonna yabakakasa era yabategeeza nti ebintu ebyo tabyagalirako ddala naye yabadde musanyufu alina omuwuji babayita abawuzi b'obunyama alina omuwuzi wawujja obunyama wali wonna naye nga si mulala omwana mulenzi amanyiddwa nga modo music awujja wakufa omwavu wakufa Valentine yanyumye bannage yawoomye nnyo maama waffe Silivia namutabi waffe nga wawoomye namutabi Rosette yabikola byonna bannage yeebala oyo ye oyo omwana abaana abadde banzise bannanga abaana babadde bakuse ate nga toyagalira ddala surprise wazikoowa saagala yedda kigambo kye bayita surprise tozaagala era nze njagala bw'oba ompa nokatwewe wansindikira Rosette n'agamba mami muwe buwi tokola surprise kituufu nze surprise antama saagala surprise bobyagala kituufu naye munange omusajja akinkoledde nga sina kyakukola bannange omusajja n'olyoka obeera ku TV nga gwe mbagulire n'obeera ku internet kuno ffe nga gwe mbagulire n'olyoka ozingako bonna ne banyiiga abanyiiga ne banyiiga kubanga ate omukwano ogwammwe mulalamu speed miliyoni Mama Fina sigwe muntu asiiba mu kamera buli ddakiika nga munnange osuuta mubeezi naye omubeezi wo yavuddewo nga wansonga talese mutaza amatooke talese bikajjo ngenda kubanga ate mbasibula naye nga bulijjo sitera kubanga ate mbasibulirayo awo bwentyo. Yes, we've had so many musicians turning into politicians naye nga waliwo mukulu yavuddeyo n'agamba nti no temuddamu kukola nsobi eyo yakubanga ate mulonda abantu abavudde mu art eri abakola ku TV abakola ku radio abayimbi ba comedian ne mubaleeta mu byaki mu byobufuzi yayina ensonga zezaawa zogenda okubanga ate wewulirako lwaki nedda mbadde pije okubanga ate nkuweereza nzikiriza mbere nga ate nkuteera wano wenyine ate kumira mpira nyamusa basigali nga ate atukumye bulambalamba era nga bwe tutyo twongera okumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ffe baani abakyayinza okubanga ate tussa kati alhamdulillah Mungu yeebali nnyo yeebali ddala mubeere bulungi ate kumira mpira still asigale nga abanjagalidde mweraba bannayuganda mbalabula temukola ensobi ne muddamu ne muwa chance omuyimbi yenna okumulonda ku bwa kansala oba chairman w'ekyalo oba MP
omuyimbi yenna comedian yenna presenter oba tiktoker tekikyakirizibwa wano mu Uganda kwesimbawo olw'okukizuula ndi banoonyerako kulya ssente z'eggulu. Era mwe bannayuganda mwenna abagenda baasama njagala mufuna amagezi ago nti temuddamu kulonda munnayuganda yenna nga muyimbi yadde wa chairman kale kebe class monitor. Abayimbi mubajje mu byobufuzi ebyokwesimbawo basigale kuwagira kuba ekituufu kiri nti abayimbi twamaze dde okukakasa tebayimirira ku mazima gaabwe, tebayimirira ku bigambo byabwe. Abayimbi bayaaye ovanga ku muntu ayinza oleeta emmotoka n'agipaakinga awo naye nga siyiye n'omusanga ng'agyekubirako ebifaananyi n'agenda n'akutwala mu nnyumba naye nga siyiye. Oyo ye muyimbi, oyo ye muyimbi. Chansi bwe muba mwagiwoomu ye Kalobert Kyagulanyi Ssentamu temukola ensobi ne mugiwa omuyimbi omulala yenna oba presenter yenna mujja kwejjusa ebisingawo. Mbabuulira mazima mumukola ensobi mulondeyokko celebrity omu nti ono muwulira ku radio bannanga ajja tukiikirira naye oba bannayuganda mwaba mutya. Omuntu azannya atya komedi we ate ne mutandika okufuna ekirowoozo nti musobola omusindika mu palamenti n'abateeseza atuuka eri azannyireyo buzannyizi. Omuntu musooke mutunuulire komedi kigwazannya abagattako tabagattako ekintu abuukidde kibuukire takibuukidde. Mukozesa obwongo bwammwe. Omuyimbi ayagala okwesimbawo ekirowoozo yakifuna myaka emeka era ennyimba yazikuba mwaka ki? Mwe nze nkyabayita nnyo be baanya mu mutwe. Mwe buli ajja ne mumuwa akalulu kwata ono gundi bana yanyimbira akayimba weekati kansula mu mukwano bwe kakusula mu mukwano wasigala omwana wa Nasa itasomera kakadde, wasigala malwaliro wali eddagala, wasigala enguudo baziye kolansi, wasigala amazzi we gali mu bitundu byo nga Nansana municipality emaze ebbanga lya myaka 2 nga Nansana teyina mazzi naye nga ate abakulembeze mwebali. Nze kyovola bwe ngamba abatuuze b'omu Nansana bonna nti baabanya mu mutwe nga mugamba nvuma. Nze nkubuulira bamaze ebbanga tebalina mazzi, bamala bazimbisa bitoyi by'omu nju kati biri omwo bibawunyirira. Abasiru nembuuza naye omuntu ategere bulungi ekikuzimbisa toyi y'omu nnyumba ki? Kazi kyume.